Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yennyamidde olw'obubenje obweyongedde okutirimbula bannayuganda. Agamba nti alipoota ya poliisi y'ebidduka eraga nti obubenje 3,000 buggwawo mu ggwanga buli mwezi. Ono okwogera bino abadde mu kuziika kitaawe Godfrey Walakira ku kyalo Kamusense mu Town Council y'e Nkooko mu disitulikiti y'e Kakumiro. Muzeeyi Walakira kitegeerekese nti yatomerwa pikipiki eyali ewenyuka obuweewo bwe yali alunda ente z'omwezi oguwedde. Taata akafa accident bakamutomera butomera. Betwa ye mutomire mwana wa hano. Nabbanja agamba nti gavumenti efubye okukola ku nguudo nga kati ekisigadde kwe kussaawo amateeka okukangavvula abazikozesa obubi. Asabye n'abagoba b'ebidduka okwewala okunywa ate ne bavuga ne yeebaza ne gavumenti olw'okukola amalwaliro g'omu bitundu n'asaba abantu okugajjumbira. Omumulembe gwa Museveni n'ogwa Nabbanja guno tugateekeremu ebyuma. We have equipped all our referral hospitals and the national specialized hospital. Ye Reverend Father Robert Bucha nga yakulembeddemu misa ey'okusabira omugenzi akuutidde abantu okukolerera obulamu obutaggwawo ate bawagire n'emirimu gya Katonda. Bayita kintu okusinga kukolerera niko kukolerera embeera etabwaho omuyiguru. Ssaabaminisita yeebazizza Pulezidenti olw'amabugo g'abaweereza. Omugenzi Walakira afiiridde ku myaka 63. Ismail Kazoha yakusakidde eggulire lino.